nkulamusizaako nno munnange gwakyatwekuumiddeko ku Tomusayugi era ne nkwebaza okufissaawo akaddeko ak'omuwendo ennyo n'osobola okugoberera bye tuteekayo. Kola bw'otyo paka tokoowa. Vidiyo zirabe, oziwe ka like, oziwe comment, ate osharinge zisobole okutuuka ku bantu abazeetaaga. Kubanga tetuyinza kusobola kusomesa ggwanga nga betusomesa tebaliiwo. Ne buli lwe tulaba nga betusomesa mujjumbira naffe tufuna amaanyi. Leero nno nga naffe tufuna amaanyi, amannya oba erinnya, koze amannya gaba ga Ssaabasajja. Erinnya nze Musaazi Tom munnamawokota nno nagamba nti nno mu mannya gali ge wamenya. Nange seefunire y'amannya. Anti era kati wuyo seefunirayo. Munnamawokota osibukira ddala mu mawokota. Ndi munnamawokota. Ate otudde ne munnabusiru. Naye nange njagala ate nga ntudde ne munnabusiru. Kati ngamba. Sebo. Omanyi wagenda n'ogamba ku bakabaka bali. Basematigiri. Bali bamwoyo mulungi. Nengamba nange lwaki seefunirayo basetulo bona abo nengamba basemwezi maganda nengamba nti nange nze eggulu ligamba era programu zinaddako eggulu ligamba enjuba tegaana nze eggulu ligamba mbiriziza tokubye nnyo abennaku zino bagamba tokubye nnyo ate nkyakubira ddala so amanya neyambiriziza nsi atukutumira ne ya Semitija Juni. Balimbatiza Semitija Juni. Semitija Juni waserumira mayengo. Kakati nno nsaba osooke weyanjulire abatulaba n'abatuwuliriza oba n'abatugoberera ndyoke tulabe wawe tudda. Weewaawo mutaayi neeyanziza nnyo neeyanze gomanyi olusula entabi lukuwa entindira ate ekisala obulungi kikuwa embika ekyo kibeera kiswa. Kale nange sinza kutunula nagali yunja ku kino ekifunvu kyendaba ekimudde obutuufu bwe bakugamba nti nno oyo gw'owulirako ye wuuli kitegeeza nti omulinzi wazikulumbisi ne kulunkalu ayina kyasanze mu luttiro ne kulubazzi mwebe n'endala zonna gwe toyinza kutuula butuuzi kyaziyaza omugumba kyatula ku mbaga z'abalala ositukiramu ate n'ogamba wange leka nfune enkanga ngende nange mbeeke engeri gye neekwatirayooko kale nno bwe nti onsanyuse maaso ebisiga bisamba ndege bataayi mwenna abatuota obulira ate abatulindirira okufaananako lukubirwa mavi bwalinda munnange oluwombo olujjudde amakeera kati mwe mwebale tubeebaza okulyanga ey'omutamiivu bulijjo ate n'okutuulira ddala akatundubiru ne mukafaananyako oli alinda manjaaya oba ne mutuula wamma olusiriza ntamu oluusi abamu ne batuula olukukuza mbugo mu ddiiro lyammwe mu ddumbiizi nga mutwota buliro oba abamu ku mirimu gyammwe nga mukakalabiza sebo abamu bali ku mirimu gyabwe bakakalabira batulaba baseereza bati abalala ali mu kajjaamu kabukuta naye esimu ennaku zino baziteeka ku mmotoka bwati tuli mu kumubeesabeesa kajjaamu takawulira nakawulira wagera atunulayo n'atulengera nga bwe tumubeesabeesa kyatutonderwa era naffe tetuyinza Ssaabasajja Kabaka kumukubangabo otegedde era tuliwo webale nnyo ate nga tukimanyi nti obusenze bukalamuli nze Musisimba Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowo olumunyogovu atalina mazita lyandisaava kubanga ni mwana wa Bambejja omukenfu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa kaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu Sengule 2020 mwebiri tali mulala ate talibaayo okitegede ate era omuwandiisi w'ekitabo kino Mukulu Musaazi kyakutte ekiyitibwa Olulasangeye Kibola ku mulundi guli yabagamba nti musajja ono mumumpagirire mukugu n'obudde bwateekamu okunoonyereza ebintu bino mazima ddala si bwakuzannya si lubalaato bwe tuba nga tuli bakuzza Buganda ku ntikko bino bye tulina okukola bwebyo ebino kakati omuvubuka ow'emyaka emimpi nga ggwe bw'ovaayo ng'olina ekintu otyo
kubanga kati ffe twalinga tulowooza nti bakinvinvi bebalina okubikola guno omulembe omutebi bagukwasa bavubuka byonna birina kukolebwa bavubuka byonna tubikola era nga tukyali ku ekyo oba babadde bakyali ku kyambwa kunywera ku luseke endiga ewalampya ennyumba andi nazzaako kye bayita effumbekero ly'ebisoko nakyo kitabo omujjudde ebisoko omufumbekedde ebisoko by'olulimi Oluganda okuwanna abaana omulimu kisoko kitegeeza ki otegedde byonna biri wano kale kuto omusayugi tubaaniriza sooka wobanga gwe gusoose okutulaba tukusaba busabi sooka okoleki onyiga akapeesa kakamyufu kagamba subscribe kakoneko tata okonende ku kade omuzungu kayita notification bell olwo nno kitegeeza tojja kusubwanga misomo gyonna buli lwe tuteekayo aba bakubagulizaako ng'oluggi lw'ebibo nga bakubagulizaako nti abasajja bagguse sajja bakabaka bazze ate ne program ezaayita genda ng'oyambusa bwoti ojja kuziraba weeziryawo ojja tutegeera ngeri gye tujja tutambula ate tolaba wekka bwonyumirwa sheyalingirako omulala gabana n'omulala webale kwogera kantu ako manyi naasiwa mukange asiwa mukabukuku akaato nandi bwoga sijja kuba wakaato kange ku bwange gwe gyokakweka eri kakukulira kagenda okajjayo osobole nga tolina budde bulongoosa ogenda okusiwa ng'osiwa mukabuku kumpi n'okuwumba webale nnyo kale nno nekirabira kirungi nnyo okwegaliza twagalize ne bannaffe abalala tambuza vidiyo sheyalinga kaakati nno nga twetegekera oba nga tuli mu keetereekerero okujaguza oba okulamaga ku bajulizi e Namugongo olunaku lw'abajulizi mwabo yetegekera nze siriimu nze siriimu toliimu oba mwetegekera gamba kitereeze gamba nga mwetegekera ensi nga Munnabusiro Geoffrey Bosa taliimu nga yeetegekera okujjukira abajulizi awo n'engalo nzikubye nkuwadde kibbo kyanga luyiira lwanga abasajja bano ensi nga yeetegekera okujaguza abajulizi n'abantu nga balamaga kubanga kati amakubo gonna gatunudde Namugongo nkitegeera kayisanyo nga kubo lyansanafu zino zambuka ziri zikkirira bwe nabadde ndowooza ku bantu abeekulumulula okugenda e Namugongo ne ŋŋamba bwe ndowooza ku bajulizi bano siyinza kubuusa maaso Kabaka wa Buganda wa 31 Mwanga owokubiri kubanga ebiseera ebisinga baba boogera ku bajulizi kati mu kaseera kano mwagala nnyo nnyo Kabaka wa Buganda Mwanga owokubiri mwagala nnyo nnyo owa 31 Mwanga omuzira yoyo tebatera nnyo mukoonako nnyo kakati ne ŋŋamba tetuyinza kumubuusa maaso nga twogera ku bajulizi ekirala tetuyinza kubuusa maaso bazungu ng'era twogera ku bajulizi mazima abaffe olina kyoyiga mbadde nze nno nsaba osooka ompa omukisa abantu bano mbategeeze Mwanga bamutegere bulungi sooka otuwe Mwanga basamulekere Daniel Kirevu Ntende Leewo oba nakuzaaleewo omwana wa Abesaje Bagalayaze omanyi Abesaje Bagalayaze oyo yali mukyala wa Ŋŋonge yali abeera Bukoba Abesaje oyo teyabeera Bukoba yabirimu mu Buganda wano era abaami abaaliwo mu biseera ebyo bamwagala nnyo nga bamuyimbira Bagalayaze weetemera ente ezo oliisa abapere 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 abapere bano baaliwo ku mulembe gwa Kabaka Mwanga kati Mwanga ekyenjawulo ekimuliko era yali obwakabaka nga muvubuka myaka 10 yali 18 kuba kitaawe ye Muteesa Seidi Mukaabya
Walugembe omutesa asooka asooka oyo yabamu bamumanyi nti yayita abazungu okujja okusomesa wano akati kiri bwe kiti Mutesa bwe yaseerera mu 1884 Mwanga ye mulangire yaliwo w'embavu ate yali ateekeddwa embulakalevu mumaanyi ge ne obuganzi we yalina mu balangira Mwanga bwati yali ateekeddwa era yali engoma ey'abajjajja yalinya ku Namulondo y'abajjajjabe Mwanga nafuka Mwanga owokubiri kuba tulinayo Mwanga asooka ye wa 23 era ye oli asooka yatawangala nnyo ku Bwakabaka ye tumuyita Mwanga ow'ekavumba yawanga ku Bwakabaka yamalako ennaku 9 ye Kabaka kyasinza okubutalwa ku Bwakabaka kitegeeza ne bapulezidenti ba Uganda bakoppa Bakabaka nga bafugayo ennaku waliwo abafugayo awo ono n'agira kakati noli bwe kyali kati Mwanga ono gwe tuliko ono olwokuba nti obuzira bwe bweyoleka nnyo waliwo abavubuka abaamuliko mikwano gye nga mumanyi era omuntu watuula mu ntebe nga muvubuka abaako ekibinja ky'abavubuka abamuli emabega kati olaba bakuga nti oyo mutabani wa pulezidenti alidde Obwakabaka era yalina abavubuka mu myaka gye abamuliyo emabega awo bamwetoolodde kati Mwanga bamuwanga amagezi abavubuka abo mikwano gye be bayitanga abapere naye baali n'effujjo bakubanga abantu nga mukubo batambula beekaliisa bagamba yinda era babayita abayinda kubanga bagendanga bagamba yinda bantu bagamba yinda badamu yinda oba olaba abamasannyalaze basimba emiti balina amaloboozi ge bakola agawamu ne bano we baali kale nno babayita abayinda naye nga olwokuba baalinga we basanga omuntu mukubu basobola omukuba oba ne bababako ebintu ne babanyagulula kale ne babatuuma abapere nti bapeeruuka empisa mwe mwava erinnya Kapere era erinnya Kapere eryo lyajja mu biseera ebyo laba Kapere ono nti operuuse empisa kyafuuka kivumo tetutegeeza nti operuuse empisa omuntu yenna bw'omunnyonnyola by'atategeera oba kikinaagaana era omuntu yenna nagamba bakira kukikozesa nga bategeeza omuntu omusiru oba atategeera nti oyo Kapere oyo kikyamanyi kyokka ate kyava ku muntu asiiwuusa empisa kubanga era abantu bayogeranga ne bagamba abaana ba Kabaka bapeeruuse empisa abaana ba Kabaka bapeeruuse empisa babayitanga baana be so nga baali mikwano gye abaana ba Kabaka bapeeruuse empisa okupeeruuka empisa mwava erinnya Kapere naye ng'ate waliwo omusajja gwe bayita Captain Lugadi ono ye tujjukire nti nno yajjanga representative oba yajjanga akiikirira Imperial British East African Company Ibeco company yali ya busuubuzi y'abazungu yajja muno kale olwokuba tagana kyabakalubira okwatula captain ne bagamba Kapere gwani nti Captain Kapere kati erinnya Kapere ne likwata nnyo era ebiseera ebyo byedda baalituumanga n'okulituuma baalituumanga abantu abamu naye ng'ate kivumo ate kyolaba mulimu amanya kati erinnya nga Kafeero kimanyi nti nabo bakitwala nga kivumo kiraba Kafeero ono neewuunya erinnya lya nkima tulimanyi lya nnono ate n'ovuma omuntu ndi kirabika waliwo Kafeere eyayisaamu wamma ndowooza kale yes kati Mwanga ono nga bw'olabye nti yalya Obwakabaka nga muvubuka tujja kugamba nti kale amawaggali era kubanga amawaggali gakukomya ku mukyuzi tolya nnyama ng'evvubuka limuwala muvubuka ate ng'alina ekibinja ky'abavubuka bangi ate obuyinza yabulina kale tekyali kyangu nnyo abantu bonna abeewaggula ku nkola ze tekyali kyangu kumuwona tekyali kyangu abantu abo kumuwona naye nze era ngukyusa n'enguzza ngukyusa mafumu ng'olekeza abo abamujemera mwe bemuyita abajulizi ndeka naawe bajulizi kyabo kiki baali bajulira bajulizi baali bajulira Katonda bamujulira muki kubanga twalina Katonda owaffe bakatonda abaffe baaliwo wano twali tumanyi ennono abakiririza mu nnono bw'oba era bw'oyanjudde awo mbadde nkutaddeko abiri ow'ettulu ly'ateeka ku basengezi ngamba nti
kiki kino kyali mu kugeza kiki kyasukkulumya kiki kyalabanga ddala kyekisaanye ennyo okutiitiibya nga bannayuganda mbalaba mwesomba kati Namugongo kati nze ŋŋamba oyo si Namugongo ekiggwa ky'abajulizi abatuukirivu Namugongo ettambiro eryo ttambiro lya Buganda eryo ttambiro lyaffe fe Abaganda ttambiro lyaffe kati kiri bwe kiti yo obadde okimanyi nti nga tebanaba kwokerawo bajulizi abo era abo baleese nnyo ettutumu tulyebaza nti musobodde okututumuka lwa Buganda kati ekyo kya Buganda tukyenyumirizamu eryo ttambiro lyatandikibwawo ku mirembe gyadda ku mulembe gwa Kabaka Kyabaggu 2 mu 5 Kyabaggu atandika ettambiro ery'e Busaanyi atandika ettambiro ery'e Luwube atandika n'ettambiro ly'e Namugongo nga lino ettambiro ly'e Namugongo lyekkulu mu Kyaddondo muno lyekkulu kati abalangira n'abantu abali beekobaana n'abalangira abaagala okulwanyisa Obwakabaka babakwate babatwale babatambirireeyo ekikola kiyita kutambira babatambirireeyo kwe kuliyita ettambiro naye ate era n'ekirala awo okimanyi nti okutuumawo Namugongo waaliwo omusambu omukulu ogwayitibwanga Namugongo bagenda bugezi tugenda Namugongo okutuumawo Namugongo waaliwo omusambu omukulu mukono gwa Nampeekera erinnya lyagwe ddala Namugongo zimbabiza bajja kubuuza gy'obijja mbabiza nze ndiko empewo kati mwanga ninnye kati ku mutwe nina n'omusaayi gukulukuta bwe guti atukubaganya mudde muntu gambe mwate ettambiro mwate amatambiro sima tugenda mu kiggwa ky'abajulizi biggwa by'abajulizi namuna gani biggwa ettambiro ly'e Namugongo erya Buganda ettambiro lyaffe ettambiro lye twenyumirizaamu twagala Namugongo ettambiro awo waliwo ekikere ekinene bwe kiti bakiyitanga Gaboggola awo wenyininyini alina mwaka kyogo alina Namugongo mu biro biri ebyabakabaka abaasooka ekyo ekikere bannanti beefudde paliko nnyo Katonda nnyo ekikere bakijjawo bakisesetula kyaliwo awo Namugongo nga kiringa kabaka waawo nga kiramu kati ekikere ekyo kyabeeranga bakirunguliza na bulungi nnyo nga kasita baleeta abasibe bali benjogeddeko abagenda okutambirirwawo ne bamala bakibuuza bakiyitanga Gaboggola bano tubakolere ki nga kyogera bwe kivaayo ne kimala kimozola kiti amaaso kyekunkumula ne kiddayo katugeze baleese Manti bammanti baleese bammanti awo bamuleese ne bakibuuza Manti tumukolere ki ekikere ekyo bwe kitaavangayo munnange ng'oyinza okuttibwa n'otaluwona naye nga bwe kivaayo ng'oyinza okuddirwamu kati omukere guno gwali gunene ekikere kino baakiyitanga Gaboggola era we waava enjogero otera okuwulira olinga gamba yaguze emmotoka Gaboggola ng'ekikere ky'e Namugongo boogera byogere naye nga tebakoze ki naye nze tebafuddeyo kubinoonyereza nze era bwe nadde ennyanjula nagambye nti tetuyinza kwerabira nga tujaguza abajulizi tetuyinza kwerabira Mwanga ate tetuyinza kwerabira Bazungu naye Mwanga nze mugulumiza nnyo oli mutuufu saidi yo naye Mwanga yeebale Mwanga muzira nnyo nga tonnamugulumira tusooke tutunule abajulizi ba Uganda ne Mwanga baatuuka batya ku mbeera etuuka okubeera nti Mwanga atuuka okubatta olw'eddiini ekyo kyali tekyewalika kakati ffe kyetumanyi eddiini eyo n'ensomesa yaayo yaleetebwa buleetebwa brother Amansi ne Munne Mapeera bajja mu 7 si bwe kyali 7 kubanga nzijukira abakristaayo be basooka bali abakatuliki kati oyo Amansi ne Munne Mapeera oba Mon Pierre batuukira ku mwalo ekigungu naye bajjanga ba missionaries nga kitegeeza ekigambo missionary kiva mu kigambo mission ekitegeeza ekigendererwa they had
they are on mission. Balina ekigendererwa kyabwe nga kyakusaanyaawo wano nnono zaffe, buwangwa bwaffe, nsinza yaffe, nsomesa yaffe, amaanyi gaffe. Kati Kabaka nawe yayogeranga n'abantu bano abaali ababulijjo, abaweereza abaddu be nga bawaganyala kubanga bo bazo okuwulirayo ensomesa y'abazungu etaali yaffe. Bali bamaze okubagamba nti tulina Katonda wali omu, tuwano bakatonda tulina bangi, tulina Mukasa, tulina Musoke, tulina Kibuuka, bonna balina byebavunaanyizibwa ko Ddungu wa Bayizi, Musoke wa Nkuba, tulaba Kiwanuka wa Laddu, bakatonda ate babagamba waliyo Katonda omu. Kabaka waffe tumusinza wano, bano babagamba ekyo si kya buntu okuvunamira omuntu. Kyova olaba baatuka Mwanga yalabanga abantu bano bagenda kuwabya abalala. Yogera mu Luganda tugamba empande emu ekola ki eyiwa ekisero weebale nnyo. Kati weba eyiwa ekisero bano bw'oba ozudde bano ennyaanya zino ezirimu envundu zijjeemu zireme vunza. So Mwanga muwadde obugalo ku kye yakola. Mwanga muzira nnyo. So nga tonnamuwa bugalo. Nze bwe ntunuulira abazungu be baatutuusa wano nti bajja n'enkola yaabwe ya divide and rule. Yawula ofuge. Kakati yawula ofuge yenkola yaabwe. Ekyo naali kikozesezza. Abantu bayinza okukiwulira obulala. Tebakiwulira bulala kiki ekiriwo. Kiyogera kintu kituukanye n'ambeera. Kale kati abazungu bano bwe bajja nze bwe ntunuula abazungu bano bwe bajja ne bafuna abasajja baffe mu oba mu nnaku zino bagamba batya nti oba omanyi omuntu bw'akusanga nga oba kaŋŋambe nti oli mu jega oli mu buyabuya oli mu bisibisi oli mu n'akulaga by'otalabangako kyangu okusanyuukiriza. Nze kankubuulireko jjajjange bwe nalinga mpijaawo nagamba mwaliranga gonja n'empokota. Kati naye bwe nawummulanga nga ŋŋamba nti enkya nti oba ku Lwokuna tugenda e Kampala. E Kampala tujja wa kitange ne mmange. Kaakati gw'omanyi omwana asomere mu kyalo ng'abeera mu kyalo agenda Kampala atawumulireyo okwo. Ne bwe nabanga saagala kwoza ngoye olwo nga nzooza ne zitukula bwe ziti. Ng'osula n'okwewa kati weebase. Bampitanga nga sizuukuka naye ku olwo lwe tunaakenda e Kampala twazuukuka nga saa 12 okulinnya bbaasi. Naye olwampitanga waay nazuukuse dda. Oluusi nze nazuukusanga ne jjajja obudde bukedde. So ekyo nkitegeera naye abasajja ba Kabaka bano ekyo kitegeera babalaga omugaati gwe baali batalyangako gwe guliwa ekintu ekyo nkiraba babasuubiza eggulu ne babasuubiza obulamu obutaggwaawo. Kati ebiseera bwe babasuubiriza obulamu obutaggwaawo kuba mwakafaananyi gwali mwaka kyogo Mwanga lwabokya 1886 1886 sina 1900 naye nga abawaganyavu ate baaliwo bangi era abasooka kituufu naye Maka Kakumba babookera wali ne munne oyo Serwanga kye babasuubiza kyali kisusa obunene kwegamba abasajja basaasire nti babasuubiza ekintu nga kinene ng'osaana obbasaasira nti ate okufa baali tebakumanyi. Okufa baali bakumanyi naye ng'ate kye babasuubiza balaba kinene. Kati babasuubiza ekyo kinene ggulu obulamu gwe kyotonnalya osobola okukyesunga. Olugero lugamba kyotonnalya tokyesunga ate weesunga kyotonnalya. Nedda naye ekintu ekyo baali kikyusizaamu olina kwesunga kyotannalya bw'omala okkirya oba okyakyesunga. Anti woba wali okiriddeko osobola okwesunga kuba omanya kiwooma kitya kakakiwooma oba tekiwooma kubeera okwegamba ofunawo okwawula. Abasajja bajja nga muli mu ngoye zaffe zino mbugo. Omusajja najja nga akubye kooti yange kati baziyita sitaani nga akubye kooti yange bagamba nti kati nze ndi sitaani yalina essaati okitegeera naaga nti bw'onoolokoka ujja faanana nawe ojja kwambalanga so kati njawulo kakati teebereza mu mwaka ogwo 1800
1886 omuntu w'ebiseera ebyo nga beesiba olubugo lwali lwa bbeeyi nnyo n'eddiba okusinga ezo engoye. Ani yali agamba lubugumya nnyo n'okusinga engoye lwa bbeeyi kati naye bali abaalulina nga lwe balina lwokka. Kati abantu abo nze mbalabye bwali butamatira bwabwe. Era kubanga ffe tugamba nti namusava ow'olumu takutemyawo mutulagwo. Yes, bakusuubiza eggulu nga bw'otugambye baba basuubiza kituufu. Ebintu ebirungi bajjanga nabo bali ngoye oba bajjanga ne buswiti bwabwe baba basuubizanga. Naye omweyogereze avudde gy'avudde akwogereze akulesaawo akayanziko. Mweyogereze takusuubiza kayanziko. Neiba bw'abanga yaleeta ennyama ewaka ojja kwesanga nga n'embwa yeesenguka nedda ewa neiba kuba wabaayo amagumba. Bwe kiri esobola okusenguka siganye naye era ebeera esigala emanyi ewaayo. Abazungu bajja n'ebyasava abasajja abajulizi leka bakomerera misumaali bw'oti ate. Saagala abazungu seeteekera abazungu be bajja ne divide and rule abo tubazzeeri kubanga be baatutuusa. Abazungu baatuleetera obuzibu. Musomesa mutya abantu nga musomesa ate mufe ebya kye musanzeewo. Anti kakati ensinza yaliwo era ng'omuntu akwana bwaba omuntu akwana kakati bo bandiyagadde ebyaffe bandiyagadde ensinza yaffe abazungu bajja ku mission nga bwe wagambye bajja ku mission kutwala kutuguza yaabwe kutuguza byabwe baali so tebasobola kutwala byaffe oba baali baagala tuguza byabwe. Nolwekyo Mwanga ndowooza nti wano kati ku bombi ku bajulizi ne Mwanga ani muzira? Mwanga muzira. Mwanga asigala muzira. Mwanga oyinza n'okumugeraageranya ku bajulizi. Anti abajulizi kiki ennyo ekyabajulizi? Olaba we tuli wano abajulizi batya ennyo ne bamala bakuba essasi wano limu nyinza okulaba nga puroguramu ogidduseemu odduse emisinde naye abasajja ne bagaa nti tukuttira ki nti nzikiriza Katonda omu ne bamutemako omutwe Kizito omuto okyali ku kyekimu nti nange siganye ne bate ng'abantu bonna 22 nze nno amawaggali ogaleetera ku kabaka bazze kuketta bazze kuketta oketta mu lubiri lwa kabaka oketta byaki. Sooka otubuulire abasajja abo ago ge gali amannya gaabwe okusooka baalina amannya gaabwe amala naye beeteekangako obuwakatirwa bagenda nga beetekako obuwakatirwa bagenda nga beetekako obuwakatirwa bagenda obubawaganyaza obwebindu ng'obwekiryo otegedde amannya gaabwe amatuufu gamanyiddwa olw'okuba nti abantu abo baali babika bya Buganda balina amanya g'ebika bya Buganda ag'enjawulo newankubadde nti nno tegamanyiddwa eri abantu beewaŋŋamyako amanya batandika kwetekako obwebindu ng'obwekiryo era batiisetiise abantu abalala olwokuba baali bamayirivu okufiira. Naye abasajja abazungu bano babi nnyo okimanyi nti mu kunoonyereza bagamba nti basobola n'okuperereza mwannyina wa kabaka omumbejja Nalumansi Kalala n'akyuka ate Nalumansi oyo okusooka yali agaanye era baali bamumanyi ng'omuntu akkiriza ennyo mu Bwakabaka baali bamumanyi nga omuntu atakyuka ku nnono atayinza kuva ku nnono naye omumbejja ne Kabaka Mwanga kyamwewunyisaamu nnyo mwannyina eyali amwesiga ennyo gwe yali yeesiga okukyuka n'adda ku ludda lw'Abazungu atakirize mu by'Abazungu ate nga jjukira Bungereza baali bamaze okukiwulirako nti n'abakazi balya Obwakabaka era Bungereza abakazi nga bafugayo anti Bungereza ye wabadde Queen ye kaliwo abali Obwakabaka nga bakazi walala mu Buganda twabazungu nga mu nsi z'Abazungu enda naye wano mu Buganda tekibangana basajja bokka be balina kubanga mu mannya gonna ge twamenya okuva mu Balasange temwalimu mukazi era n'abaami n'obwami bwennyini obwa bulijjo abakazi mu Buganda tebabulyanga so bwe balaba omukazi ate yeekukubya n'Abazungu funamu enkenyera. Kabaka Mwanga muzira leka kumuwaana Kabaka Mwanga basamulekere Kirevu Ntende basamulekere ng'amazzi banywa. Kabaka Mwanga yafiira Ssesere. Kabaka Mwanga bambi Kabaka Mwanga wange Kabaka Mwanga ng'alwanirire
obuwangwa bwaffe alwaniridde ensi ye akumye omwana wa Muteesa asooka Muteesa Walugeme Mukaabya leewo Kirevu Ntende bambi akuuma obuwangwa bwaffe yalwanirira ensi ye omwana bamutwala bamuwanganguse eri mu bizinga bamuwangangusiza eri ku bizinga by'essessere tova ku Tomusayugi ebirungi bikyajja tukyatakula emitwe buli kaseera tukuwe ebisobola okuzimba byowaleetaze okumanya tubisembeza ne tubireeta wano ebyemyaka obufukunya tubisembeza ne tubikuteekera wano nga teweetaaga ate kwegamba kutinkuula kubuuza baani bakulimbe bakuzze eno bakuzze eririnda kojjo tubikwata ne tubiteeka wano so wekumire ku Tomusayugi ebirungi bikyajja naye sigadde mbagamba ettambiro lya Buganda ery'ekitiibwa Namugongo si kiggwa ky'abajulizi ekye Namugongo kati ani awaawo Catholic Church bawamba buwambi mwawamba buwambi mwawamba wange bawamba bagambe kompola mbula n'okusiruka mu kamera ntambule ngende bawamba kifo kyaffe kya buwangwa ttambiro lya Buganda ery'ebyafaayo lye mmanyidde ddala nze mbadde manyi nti oluva wano tugenda Namugongo nze ndeka ebibeera eryo bimanyi kubba kunyakula busimu kutamiira kunywa mwenge teri ttambiro lya Buganda ettambiro lyaffe ettambiro lya Buganda ery'ekitiibwa Namugongo taata tutegedde bategedde bategeere ettambiro lyaffe ery'ekitiibwa Namugongo kakati bwe nabadde ntunulira era ku mukyalo oyo Mumbejja Nalumansi Clara Kaddu oba gumuyita Kalaala omwami alabika ye yali Kaddu ebyafaayo biringa biraga nti yasooka kuba musiraamu ani kati njagala nsooke nkutegeeze ne kino enzikiriza zino nga tezinnajja abasiraamu bo baaliwo lwakuba nti nga bw'onoyokya ebisubi naye omuliro ne gutasooka kwaka ne gubeera nga guli eri gugoneredde mu bisubi kati bwe gugonerera mu bisubi empewo nejja neefuwa ebisubi ebyo ate ne gututumuka wedde olaba mukka kati abasiraamu baaliwo bajja mu 18 nga bali mu kunyooka bunyoosi kubanga bo bajja mu 1884 nga beebafu omulembe gwa Ssuuna nga beebafu era baali bazingamu nnyo baali awo ngati ali bo bajja na embeera okusinga baali bazze kusuubula masanga kunoonya bya bugagga kati abo baaliwo ku mulembe gwa Ssuuna owookubiri Ssuuna Magulu Nnyondo Ssuuna Kalema Kansinjo Wewamala mu 1844 bo baali batuuka dda wano ne babeera okulaba nti waliwo abaleese ate enzikiriza nabo balina bye bakkirizaamu eri Nabbi Muhammad swala wa swalama simanyanga biki balina ebyabwe kati abakristaayo nabo abaprotestanti bajja 1877 bamakayi ne bayingirawo bagenda okulaba ate ne bano ba 1879 bazze akatuliki amansi ne mapeera batuuse Kigungu babaliriza bagala kati nno wano waliwo okuvuganya enzikiriza ne zitandikiraawo omuliro gwali gugoneredde ne gukoleere omuliro gwe bayita ogw'ebbibi omuliro gw'ebbibi ogwajja mu Buganda wano tegwaleeta obuzibu n'obwakabaka bwaffe okuyugayuga nzikiriza ezo Kabaka Muteesa tumwagala nnyo kubanga ayita abasomi bino boolyawo tetwandisobodde kubiwandika kuba bajjajjaffe tebaawandika soko okubireka abazungu sijja kuzikuba sijja kubira abazungu ngalo nyabula nze sifukamira muzungu sijja kufukamira muzungu kanfe nga ndi mwavu naye sijja kufukamira muzungu ŋŋanye ku nnono yaffe kubanga okuwandika kale tuweebaza baatuleetera okuwandika sajja bi teribulako kalungi kaalyo naye omulungi tabulako kamogo enyiro y'embwa tekala kakati aba bazungu mbakubira ddala bubi nnyo nze sifukamira muzungu muzungu aludi Ulaya Afrika mwapate uhuru abazungu badde ewaabwe Ulaya Afrika efuna obuki muzungu aludi Ulaya mu Afrika apate uhuru ali mu Kiswahili ali mu Kiswahili kakati tunzise tugamba nti Mwanga ye yali omuzira Mwanga Kabaka Mwanga asigadde muzira ajja kubeera nga muzira
kakati ekyo kyonna kye baba tutimba brand tugulumiza nnyo abajulizi tetujja kugulumiza abajulizi tujja kugulumizamu Kabaka Mwanga kubanga singa teyali Mwanga bano tebandibadde nga beekulumulula ng'amalege ekyo okuva Fort Portal okuva Embalala okuva Masaka okuva Emitiyana okuva Lukunjiri Kanungu newalala yonna bazze kubanga Mwanga omuzira w'ensi eno yonna Mwanga omuzira w'ensi eno Mwanga omuzira w'ensi eno Mwanga omuzira gwoli mwanzikiriza ki Serukeera Serubaale Tonda Gulunsi Guluddene Namugereka Kajingo Sewannaku Sebintu Kerejuko omulalamiro wa buli kitonde ali omu oyo Namugereka agereka ebirungi Sewannaku agabira abalungi n'ababi tegede Katonda gwensinza namutegeera Katonda kitegeeza kutonda kakati bo bamanyi nti olwokuba nyambadde olubugo simanyi Katonda bambi ekyo kyabwe obusanga obusemmandwa Katonda Abaganda bamumanya dda nga bali tebannaba kujja kusomesa bintu bino kubanga Kabaka wano Kabaka okubanga afuga Buganda Kabaka yabaka obubaka okuva ewa Katonda Kabaka kisiikirize kya Katonda ku nsi kubanga Katonda yasindika Kabaka ajala mule abantu be alamule ku Katonda kati Kabaka Katonda mu Buganda waliwo Tonda owebutonda era nga alina n'ebiggwa by'ebikulu ebbuzu n'amakwa genda mukyagwa ebintu ebyo ojja kubiraba kakati Katonda oyo wabeeru simumanyi simulabangako bwafaanana naye nga tulina enzikiriza Katonda si wabeeru Katonda wansi yo baba balina owaabwe kubanga baga we have our God okkiririza mwono Katonda w'ensi yonna atali wabeeru nze nzikiriza mu Katonda eyatonda ensi yonna naye abazungu gwe baali basomesa abajulizi kubanga nabo babaga nti Katonda ali omu our own God we have our own God kawudi akantu ako oyo simumanyi Katonda ensonga Katonda eyatonda ensi eno yonna n'ebigirimu soko tuwongere otuwe ku byafaayo bya Mwanga yafuna era ddiini ezo ze zaabireeta kubanga Kabaka Mwanga nga bwe nkugambyeko nti nno emyaka emeka kubanga ye Kabaka Mwanga kansooke nkugambye yatula ku Namulondo 1884 kakati ate yaseerera mu 1903 kati awo bwe mubalebale emyaka egiri awo Namulondo olabe emyaka gye yamala ku Namulondo yava mu 1884 okuseerera kwe 1903 1903 mu 1903 agenda okufa nga n'obwakabaka bwe tabulimu ye Kabaka eyaseerera ebweru wa Buganda gwe tumanyi ng'ate yali awaŋŋangusiddwayo ng'oggyeko Muteesa eyaseerera e Bungereza Muteesa owookubiri Mwanga ye Kabaka eyaseerera ebweru wa Buganda ng'awaŋŋangusiddwa eyo mu guyanja guli gukirimegga ogwa Indian era yalina mukwano gwe ow'ebunyolo baali bamuyita Kabalega Tito yali naye muzira era naye yali avumirira nnyo enkola z'abazungu n'obufuzi bwabwe baali baagala okutuguza muno baba butuuzeemu nga bwe baali baagala kyobola Kabalega ye Kabalega yasooka Mwanga kubanga Kabalega yaseerera mu 1827 ate Mwanga 1903 naye yali mu kulwana ennyo baamutemako n'omukono ne bagutulako oyo Kabalega so Mwanga yawona buwoji Kabalega naye yali mulwanyi nnyo kubanga East Africa eno yonna tebagiyita Bunyoro Kitala Empire oba oli awo ab'ebyafaayo bwe bato be bajja okuguyaguya naye tukimanyi kituufu nti Bunyoro yali nnene yongayo Bunyoro kyekyagivirako kugiyita Bunyoro Kitala Empire kuba Empire kitegezo etundu eddene ebbambaavu yali nnene kuba ne Buganda yennyini amasaza gayo agamu gagenda nga obuzira bw'abajjajjaffe bwagaleeta ne bugajja eri ne bugatta eno
Tuvola akasajja ko Obote akasajja akalango nkaita kalango kubanga ebikola byekko byekakola ku Buganda tetulisonyiwa na family ya Obote mwe akasembeze andi akabwa keweyolera na bakakulumenta tubulaye bunjo bubwa busibu basembezanga bulumenta akabwa ketwasembeza katulumenta kati Obote yagazzayo amasaza agamu abi eri ebunyolo amasaza buyagane Bugangayizi mu 1964 nakola akalulu k'ekikungo ba referendum ne gaddayo ne tusaalirwa ne tukulukuta omwoyo kibinyo ddala naye nga kabaka mwali mu byemabbe twagata baali abajja fibagagula eno Buganda yagulwa musaayi akatali kabbe okaye gumba osuula mu mulyawo ali kyo tugambako Buganda oba nnene gireke bajja fibagigaziya gwe kikuluma waggwe ssebo oba nnyabo alwanyisa Buganda nga bajja fibagirwanirira bagigula na musaayi katweyagaleko naffe kati mwango omutanda gyali ateredde mwango ono biki ebirala bye yakola ebyamaanyi ng'oggyeko mwanga ye yasimisa ennyanja eyo gye tulabaawo mu Ndeeba yesebo yagisema era okusima ennyanja eyo kwatandika 1886 ne basima ennyanja eyo kabaka Mwanga yali agala nnyo okuwuga kati mukwagala nnyo okuwuga ng'agenda emunyonyo nga bonogendako kangendeko emunyonyo ku weekend yagenda okulanga wala ng'alaba olugendo lumukalubirira ne nagamba abantu nga talina abaddu be baddero abasajja bamanti weebali basajja bamaanyi omulabe ekifuba kyabasese basobola okusima ganyaga okukuula bali endebe ya lumonde namba naga lwakite abasajja abavubuka abamaanyi weebati ate jukira yali muntu wabavubuka nnyo so nga bwala kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri naye era naye omulembe yagwa abavubuka naye ne Mwanga oyo yakolagana nnyo n'abavubuka kati yalagira musajja bamuyita Kaggwandi Mukulaga yali yeddiranjaza akuŋŋaanya abasajja abavubuka Abaganda mu Buganda bali bamuyita Kaggwandi Mukulaga Kaggwandi Mukulaga yali yeddiranjaza mbadde ontiisizza nti kaggojja mundaga linnya lye bali bamuyita Ndi Mukulaga Kaggwandi Mukulaga Kaggwandi Mukulaga oyo temumutubanja ssebo ate nga temumutulaze erinnya bunnya Kaggwandi Mukulaga eyo yabeerangaawo Bukoto tebavanga ne bagenda basima ennyanja eyo abakayita akayanja kakabaka muli bakyamu eyo nnyanja ya kabaka ssebo okimanyi nti no ennyanja esinga obunene ng'esimidwa abantu mu Africa wangi the largest lake the largest man-made lake in Africa eyo nnyanja ya kabaka eyo so okayita akayanja ogezaako kukanafuya eyo nnyanja ya kabaka si kayanja kakabaka ayagala baguyita oguyanja ate tujja kuyita guyanja kutuuka ku ekyo kuba waliyo zi Indian Ocean naye nnyanja okugiyita obisi nti ennyanja ekyo kigimala tukayita kayanja so yagisimisa ennyanja eyo era kikyaliwo kikyamujjukirwako naye nga bwe nkugambye nti enzikiza ziri zaleeta obuzibu abasiraamu baali bawagira omulangira omulala awo Kalema Rashid ate abakatuliki beegatta n'abaprotestanti bawagire Kiweewa ate ejjukira ensobi eriwo Kiweewa talya Bwakabaka bakola obuzibu awo Kiweewa talya Bwakabaka mu Buganda lwaki Kiweewa ye mwana kabaka gwasooka okuzaala omulenzi nga bwolaba omulangira Crispin Jjunju oyo kati Kiweewa talya Bwakabaka talya Bwakabaka so oli Kiweewa Mutebi bamuteekako nga tebamanyi bulombolombo bwa kuno kyekisooka tebamanyi nnono zaffe tebamanyi buwangwa bwaffe naye olw'okuba agenda zaabwe hidden agenda zaabwe bateekako bo gwe baagala ko abasiraamu mulimba temujja kumuteekako era Kiweewa teyalwako ne bamuggyako ne bateekako Kalema Rashid Kalema Rashid oyo ye yasiramuka n'okusiramuka era ye omu ku bakabaka abaatayirirwa nga n'okutayirirwa yatayirirwa era bamutayirira ennaku z'omwezi 3 Gatonnya 1886 ate nga kabaka tayiwa musaayi kati olaba ndowooza era bebooza ne bandika mu ttaka abazungu abo kati ngero ombuuziza ekibuuzo wali nti abazungu goba sisobola kwagala muzungu ekirala ng'ovudde ku ekyo nti oyo kabaka yasooka okulya obwakabaka ng'ayiye omusaayi
kyekimu n'omumbejja oli Nalumansi abalangira abambejja edda bagamba tebafumbirwanga abambejja tebafumbirwanga kubanga babayitanga bassebo kati bino Kabaka Mwanga byali birina okumunyiiza bw'awulira nti omumbejja ate agenze yeefumbizeewo omuntu omukopi kubanga mu Buganda ate mu bufumbo obutukuvu okiraba ndowooza omumbejja mu Buganda era omumbejja kati manti n'abaako omumbejja gwalengira wali ng'ayita n'amwegwanyiza amudedereza n'amunweneka obugambo omutima n'agutengula abeera amuliraanye buliraanye era kati manti aba afuuse muliraanwa w'omumbejja tukiyita kuliraana omumbejja tomuwasa oliraana muliraanye omumbejja Nalumansi ebyo yabimenyawo kati bino byali bifo ebya nnyo ekitiibwa kya Buganda ekitiibwa ky'abalangira n'abambejja b'e Buganda namulondo ya Buganda eyuuge mu bintu ng'ebyo naye kakati awo abambejja singa omumbejja Nalumansi ne bwali yalibadde nga si yasoose era kyalituusa ekiseera ne bafumbirwa ekyokufumbirwa kakati kiri bwe kiti ekintu ekyo kyabangawo naye nga wabaawo ebigobererwa si mumbejja kumala gagenda atyo era n'omusajja eyaliraananga omumbejja ng'oyo olwo aba afuuse wa kitiibwa nnyo nnyo okuliraana omumbejja nga si kyangu ate abembejja tebeezaala abembejja beezaala tebeezaala abakopi be babazaala era kyobola ffe weetuliri basaava kuba kati twekubireko munda so tuzaala abambejja kaba kati ffe weetuli basaava naffe nze kati mumbejja yeyandeeta omanyi omumbejja tazaala aleeta buleesi tukiyita kuleeta baleeta basukulumu kati oli yali afa ebyekitiibwa ky'abambejja kyabadda ate kijja kubeerawo myaka kafukunya Buganda lwazi lwennyini Buganda lwazi nakuwo oluse lwaba Bassekabaka abasookera ddala nenkuwa abaliwo okusematijjiri nenkuwa abatonda bonna olaba nti Buganda lwazi kituufu kyabadda ate kijja kubeerawo naye mu byonna nga tuwumbawo kiki kye tuyigamu twagale nnyo Buganda twagale nnyo Kabaka waffe okusinga ebirala byonna tukulembeze nnyo okwagala kuli kwennyini okwannamaddala okwa nyaffe Buganda tuyigemu tuwe nnyo Kabaka ekitiibwa bano abajulizi batuwa kyakuyiga kati bo bagendayo babikula byawandiikibwa mu Bayibuli naye ffe twagala bayige nnono era singa kakati okulamako okuddako nze mumpite nsomese nnono abantu abangi abo nefuna omukisa ogwemirira ku bantu abangi abakuŋŋaaniraawo omanye ekigambo kyenyiza okubaliisa nga kyannono anti ate ekigambo ekiri eri kya Katonda kati abantu temubawadde na byafaayo bya kifo ekyo mwemuyise ku ngulu nga muwuzi mubawadde olaba ndowooza nti omuzungu kye yasimba kyabala sebe ennyumba ebeerako n'ebisenge Bayibuli zaaliwo nga abazungu tebannajja kansooke nkubuuze wamma gwe zaaliwo Bayibuli bazisomanga tezaaliwo Bayibuli tezaaliwo bazireeta 1887 zijjukira baagigira wano bagivunula n'okugivunula zaaliyo naye nga ebiwandiiko biri ku mizingo na ku mayinja okitegede kati ne bamala ne babijja ku mizingo giriko babinootinganga ne ku mayinja nga naabo bagamba nti kuba nakubuuza mu luse lwa Semakigiri n'ettonda nenkubuuza waliwo okuwandiika noga tekwaliwo naye Abaganda balinanga enkola ne bagaa nti kano akati ye Semakigiri bakakwasa omwana ono yaani nti Semakigiri negundi neggulungujjo ne bamukwasa neteretebwa naggwada kati nabali abawandiika ne Bayibuli ebiseera ebyo bawandiikanga ku mayinja obubaka ne baleka nga babuwandiise ku mayinja emizingo bwegityo girina bwe gifaanana kati ne bamala ne bakolekitinga obubaka obwo ne babussa mu kitabo nga bwe wakolekitinga ekitabo kino n'okituuma Olulasangeyo kati obuwangwa bwabwe nze nkomekereza ŋŋamba basigaze obuwangwa bwabwe naffe tusigaze obwaffe naye nga tusinza Katonda omu Katonda ali omu tukimanyi yes we know
tukimanyi katonda ali omu. We believe, we accept God. Nze nno kyenzikiriza, nze kyenzikiriza nti ekyo kituufu atamanyi gy'ava oluusi ne gy'agenda tatuuka. Kyamakulu okumanya gye tuva ate kyamakulu n'okumanya gye tugenda nawa we tuli. Twogedde bye twogedde bingi, tetwazze nnyo nti kukomerera ddiini n'abajulizi nedda, ate tetwazze kukomerera bazungu ng'abazungu. Mu bintu bino byonna kati suubire nti nno mulina kye muyizeemu. Kati ebyafaayo bya Mwanga mu bufunze, kubanga twali twasuubiza nti tudda n'oluse lwa kintu. Naye kati kino bwe kyaguddewo ekyabajulizi ne ŋŋamba tusooke tulabe ku bajulizi bano, kubanga bali tolina bw'obaawula ku Buganda. Abasinga muteeka okukakasa nti baali basajja Baganda ng'ate basajja ba Ssaabasajja Kabaka Mwanga owookubiri. Kabaka Mwanga waliwo kyembadde ngenda okuva no nga sibagambye. Waliwo omuzungu eyattibwa eyo mu Busoga, bambi baali bamuyita Hannington. Yali mulabiza omupoto omuprotestanti, era Kabaka Mwanga yalaba nga ensobi gye yakola omuzungu oyo okujja mu Buganda n'ayita emmanju wa Buganda. Manyi mu Buganda kyabanga kive okuyita emmanju w'omuntu nebegaba maka nga bw'oyita emmanju awo ng'oyinza obutawona. Kati Buganda tubala essaza eryo ery'Ekyaggwe tuliyita essaza lya Buganda eriri emmanju wa Buganda, lyava eri Busoga. Mu Buganda abantu abatali baamu abeeru naddala abazungu baali balina kuyita ku mazzi bonna. Kati ono bwe baawulira nti ate afubutuse eno ku lukalu ayita atya emmanju bw'atyo mu 85 naye nattibwa 85. Awo Kabaka yali atandise okusunguwala. Mwanga yali ate avudde mu mbeera nga ayongedde okusunguwala. Abajulizi yali abattadda yali tannaba ng'asemberera kuba 85 oyo muzungu lwe yafiira awo. Ekitegeeza Mwanga ono mwamala okutta abajulizi wawaŋŋanguke we bamuwaŋŋangusiza. Kati no wamala okutta abo abajulizi yabeerako ko ne ku Bwakabaka bw'okutwayirizaawo emyaka, kubanga bamuwaŋŋangusa 1899. Ng'era entabwe eva kukutta abajulizi. Entabwe eva ku butakkaanya n'abazungu. Era automatically kyekyo. Kuba ate abazungu bwe bamala okusiima Muganda we Kiweewa nga n'Abasiraamu balina kalema, entalo z'eddiini zaatandika. Omusiraamu agamba ffe tulina okuwamba ensi eno, ffe tulina okufuga ensi eno. N'Omukatuliki n'Omuprotestanti naye agamba ffe tulina okukola ki? Ffe tulina okufuga ensi eno. Awo ate bateera gundi mutabani we ono bamuteekawo batya Chwa. Daudi Chwa. Anti Daudi Chwa azaalibwa 1896. Bagamba mbu maama we yali kaalaala nnyo. Omukyalo oyo kaali kasufu. Evelyn kulabako omukyalo oyo omusubika ow'Engabi muwala wa Nantawasa yoyo ow'Ebuddu yali mukyala mulungi kituufu. Bagamba mbu Mwanga bw'agenda okulaba ku maama we ng'avudde mu kuwaŋŋanguka, amanyi yamala bbanga mu buwaŋŋanguse, mbu bw'avaayo ng'omutima gumulumira nnyina engeri gye yali aludde omulaba, agenda okukyalira ku maama n'asangayo mbu akawala ako nga kasufu n'amwegomba. Gw'okyogedde era kuba kwegomba era n'amwebonnaanya. Kati Kabaka kwebonnaanya. Kabaka akwana takwana yeebonnaanya oba okweroboza muleeta oyo yeeroboza n'asiima aba asiimye oyo. Kabaka yekale asiima, nze omukopi nsiime ki? Aba asiimye. Ebya Kabaka Mwanga Kabaka Mwanga ebyafaayo bye bingi, era sijja kwerabira kukugamba nti ennyumba ye yajjako ko omuliro, ennyumba ye awawaawo
awo wali olubiri kati waliwo enyumba gye bayita Twekobe Mwanga ye yasooka ogizimba wa Kasubi yawe gundi awe Bulange Mengo tomanyi nti ekibira awo waliwo ekibira ekyalimu amabanda amangi ennyo ati awo baali bayitawo Nkaawo amabanda ago amasajja gayitibwa Enkaawo amabanda amakazi ate go gafaanana gati anti go tugayita amaserenga we bali mune tuliyita serenga naye gali tugayita Enkaawo oba enjegula kakati gana amabanda agali gakoze engeri yakabira munange awo muliro gwajja ne gukwata ennyumba ya Kabaka Mwanga oyo wokubiri abantu nebe bakiyita kwekobaana nti tukolere wamu ne bagizimbira wamu ono aleeta kino aleeta kino ne bagituma Twekobe ne bagituma Twekobe obiwulidde nno gwe omulungi ali kuto Musayugi tukwebaza bwebaza olwakaseerako kowaayo nojja noga nti kandaba abavubuka bano ate era no likinga no subscribinga no sharinga tukwebaza nnyo ate weekuumireko tovaako Munnabusiro taata waliwo akatalekeka nno njagala okubategeeza nti waliyo eri omukutu omulala oguyitibwa olulasange bw'oteekamu bw'oti nti olulasange ojja kuba ogutuukako osubscribinge okomentinge olikinge osharinge n'ekitabo olulasange nakyo weekiri kya mitwalo 10 bwe giti gyokka ate n'effumbekero nalyo weeriri kya mitwalo 3 nsaba olabe ng'okyefuna kino bwe kikulema weefunire kino ojja kuweebwa buweebwa kitiibwa singa onaaba obutadde kitabo kino mu makaago mpozi nga sinava wano ntumirako ku mikwano gyange mwenna okusookera ddala abatulaba buli we mutulaba mutwongera amaanyi Agi aliya Bukenya awe Boston Mami Olivia era awe Boston Kapalaga Baby awe Boston waliyo bangi nnyo Rocky omukulu Karimu Sava naye ali awe Boston naye abaako ng'atulaba naye abeerako mbatumiddeko nnyo Director Jude Kirabira owa St Francis Junior School Kapeeka Buloba naawe nkutumiddeko nnyo obubaka bwo bwonna obumpeereza ne bw'oba tabuyisiza ku YouTube wali alina ennamba yange ayitirawo n'aŋŋamba era yaŋŋambye nti TV eyo mugikwate n'amaanyi kubanga ejja tunyumira nnyo ate era etunyumira bambi beebale nnyo tulirako omusajja ali ku kamera awo Manti Pro yeyita Manti Beats mukulu Manti bambi beebale nnyo musajja oyo wa musu yalwana n'ekisanirizo era nage nali nga lwakiteko kakati ekirala twetaagayo kampuni zijje zirangire mu programu e bagambe mukama waffe oli yali agula amazzi omukulu T-Bax mukulu T-Bax amazzi tetujja kwerabira kukoonako alabika yagatikka ku mmeeri ganaatera okujja tegalina ku mmeeri gali ku nfudu kubanga gati gatuuka enfudu ne Nawolova aliwo asinga okwanguwa Nawolova asoono kati ye amanyi n'okuddamuko emabega bwati ate enfudu tedda mabega ate ng'alumya nnyo asoonooka nnyo naye munnange ekisinga okwewuunyisa ne bw'aba ali Masaka nga agenda kutuuka Kampala era atuuka oba mulaba ke Kampala ne mulowooza ke kali e Masaka nedda ssebo atambula n'atuuka ate towulira olugero lugamba nti nno akwata empola atuuka wala Nawolova eddemezi olisanga mu Kyaddondo atuuka atuyigamu ki kwata empola mpola tujja kuwangula bugubugu si muliro kyekyo kyennyini owa wanyita abantu batankana nnyo enjogere nega nti obwayise tebuyooleka kakati enjogere eyo munnange olwa yatandika ku mulembe gwa Kabaka Ssuuna owookubiri olwatuuka nga wabaawo abasiba baali bava mu nvuba nga abasiba abo Kabaka Ssuuna alagidde Katikkiro we Kayiira abatwale babatambire oba babatte kumpi n'omugga Nsonooka baguyitanga Nsonooka gw'omwo mu Bwayise kakati Kabaka Ssuuna ye yajjula mu kirowoozo nagamba mugende mugambe Katikkiro oyo Kayiira omusajja ono ne bw'ati afaanana bw'ati bamuleke tebamutta
bano be yatuma bagenda okutuuka nga bamusazeko dda amatu walingawo nanti enzita nga basooka ne bakugjamu eriiso ne bakugjaku ennyindo kati enfa eyo bwetyo okusala entunujju bakugjaku eriiso limu ekitundu ky'omumwa ne bakugjaku okutukumu obeeraawo ng'ofaanana ekintuntu bakutaba enzita eyo olwo bakutte ng'oli awo otyo owulira obulumi balina kugenda munnankani mu ddiini bano bagenda okujja basanga bambi oli bamugyekadde amatu kabaka ne bamugamba nti musajja wo atolowooza omusajja gweoyagala tebamugyeko amatu obwayise tebuyoleka buba bulo obulabe buba buyise mutaka olina kyoyinza okutaasa olonda kamu ku kamu tosobola tewali bwali bulamu bugenze obwayise tebukola ki tebuyoleka kati era omugogo ekitundu ekyo bakituma bwayise jajje buli ensibuko y'ekyalo bwayise waliwo gwe nawulira awo ng'alimba abantu simanya nga balimbanga amayuuni ga bwayise si bituufu ebyo kyafaayo kya Ssekabaka suuna kati ate lyejjuni lyajja litya okuba bwayise yamuziba n'abazungu tebalina na mayuuni bazungu nga bwe baleeta pamba ne baleeta bajja ne kafunku naye bw'ebintu n'obumondo obuzungu bwe babuleeta mayuuni be babireetamu ffe tetwabulina ffe twali tumanyi bikongo abasajja balina tuwangula buwangu twaja n'oli akamonda akazungu ate akamonda akazungu n'ekikongo kyekisinga gwe bakusibirire entanda ng'eriko obumondo obuzungu otambule okuva wano paka Masaka onootuuka naye owamalibwa ali ekikongo era gezagezaako kikaluba ate anakikolera ki munnange wakiri anagugunaguna bw'oba mulwadde mu ddwaliro baga nti bamuwa obummonde n'omwana omuto akamonde akalya naye ekikongo tekisaaga waliwo n'enjogera egamba kikongo era omuntu senga ava gwe nze ndi kikongo nanda ku bwannoga mwegendereze anti kikaluba ekikongo kikaluba kakati awo tubitegedde amayuuni ga bwayise gye gaava n'obwayise gye bwava okufuuka nti bwayise kati kyeyali abuuza oyo era akitegedde kwe kyava nti obwayise tebuyoleka mukwano gwange Jane Sekyondwa muyita Big Wallet jambo nkutumiddeko nnyo wallet yagejja bweti Big Wallet nnene kazooba kanamuwanga wallet ye nnene naye mutumiddeko mwagala nnyo olaba wankasukira yaawo ku ddoola ali mu Bungereza ali gwe mbeera buli ssaawa nga bwe mba nva ku puroguramu nga tuvaako nti tonatumira Jane Big Wallet mukama wange nange nkutumidde nja kukubuulira ebimukwatako birungi nnyo mukwano gwange nnyo ati awo nenkuba waawe engalo Jane Big Wallet tukutumidde lwaki tetusayininga ate lwaki ogutali musango Ssaabasajja Kabaka awangaale